Yesoko kuva Manti Film Production tandika butandise namanje Sophie ne yasinnuwa Zamunyu Muhamudu ne wali Gofade Nalubega Fiona Kansile Johnny Bosco kusukule ne chatandika butandise Tosubana Lukenga Evelyn ne Magazine Ronald Atenga Nantongo Immaculate Chimpaye Sharone Intandikwa Sotandisa bude bwakiro Waifuzi Onagamba nti awulire embeera neriwe yatidedda ng'amugamba ndi gwavu tolina kutya ye agamba mumalirivu omwana ono w'obuwala kuki yakimanyi ye musika okuba mu kitaawe naye agamba yalina okuleka ndi atuuzibwa mu bwakabaka okufuga n'okkulira yenna anagezaako okunemesa gwenja nawe okuleka ninfafaagana naye ekyatandika butandise bannaffe boolekedde okulabika nti bakola ki balayizibwa waliwo abaali bava erudda alina gy'alaga onamugana emulangira wa gye tudda kwenyiza okulinde waliwo omulangira ava mu bwakabaka obumu era yalina omuzaana gwe yagamba amuwerekere kumba alina omukyala gwe yali agenda okulabika ndi asinkana nazi kuno obufuzi bwennono bwabanga bwe buti omukyala ono gwabadde alinda oba omuwala ono bagamba ni waliwo obuzibu obuliwo maama w'omuwala ayagala kubeera kabaka oba n'abakyala naye ate balina embirabe y'amaanyi nnyo n'omulenzi ono omulangira mbwakabaka gy'ava yamugamba ni lwaki togamba taatawo n'aleka maama wange kati nze sirina kyensobola kukola maama wange kati muntu mukulu aba yeesalirawo ate nga ne maama naye mumalirivu era nga wetwogerera ekiddako kyakutikkirwa kati ng'amugamba oyagala nazaala watule mu ntebe ya kitange n'amugani wandibadde omumatiza ngendi omanye ekiriwo nze ebyo ebyobufuzi si byendiku ani kabaka ani abuvaamu ani abuddamu ebyo tebinkwatako taata w'omulenzi ono mulangira kitaawe yali mu bufuzi era gwe bayita musoke wabula ayagala okudda mu ntebe era nga mwetegefu okulabika Namulondo agituulako lwe ludda omwana lwava ogenda okwetegereza kabaka musoke mwene amaze osindika abatabaazi abalwanyi bagende balumbe n'abakyala maama w'omuwala ono gonza era babe nga babasaanyaawo kuba kabaka musoke tagala kulayika ndi abamu bufuzi ng'ate waliwo agenda maaso n'okulayika ndi amuwakanya kyokka ku sayidi ebbiri okubagana empawa abaana nga bo baali beesiima era nga n'omukwano gulina okutambula eno n'emikolo gigenda mu maaso engule ereeteddwa otugule tuleeteddwa n'oleeta engule nga tonyenya nkizi mu bwakabaka ogobwa tuli mu biseera bya dda nnyo firimu eno ekyatandika okuva mu Manti Film Production nagambye ogenda ku kasubi wali eri ku Manti Videos ng'oyambuka ku masiro Manti wogisanga Manti Videos era nga be bakwasiddwa omulimu omunene ogw'okulabika abadistributinga firimu eno so tuba tukyali awo ogenda okwetegereza abatabazi abavudde wa kabaka musoke bamaze okulabika nga bayingirawo abatabazi ndi musanyufu fuzi wuno nnyo ye maama okutuuka ku mukolo guno olwali omukolo gutusembedde nga bwe ndi omusanyufu ennyo maama asazeewo Namulondo y'abajjajja bagenda omutuuza ku Namulondo y'obwayo bajjajja enduulu gonza yajalaajana musoka ayungudde abawanvu n'abampi abakovu n'abanene abatono n'abanene abaaje n'abalabufu ogenda okwetegereza n'omulangira mutabani wa musoka y'ekyayi abasajja kitame bayungudde bagende basanye obwakabaka obulangira bweno balimbu bakopi kwentoddamu bayita abakopi nagani omuwala mwerekereze bali bakopi gw'oli mulangira nagamba nti nze taata bw'abanga takolagana na bantu bano ate nze mpulira omukyalo ono gwe njagala gonza era akutte ekkubo abengadda ku sayidi ya gonza asinkana omuwala yagamba ebyobuwanga n'ennono tebirina ebikwataganira na mukwano gw'alina akati we ne gonza balumbye abatabazi
abatabazi nga balumba ekyali ku ntandikwa efirimu ekyatandika butandise nga baddusa n'abakyala kaakati ne yali yakatikkibwa fuuzi n'adduka wabula nnyoko batabazi bamusoke bamugyewo era bageze okulekani balwana n'abalala abakyageze okuba empawa birawo engwala oba oli mukazi oba oli musajja bakuttirawo lwe lutalo lwaliwo obudde obw'ekiro embirigo nefuuka embirigo ono ogenda okwetegereza maama nyabo waliwo ekibuna omu naye nalengedde ekibuna ekirindi ekibuna ekirindi Omulangira aliwa kati omuzaani yali akuma Omulangira agamba ndi oli ndabye fuse ng'ali ne sisita we munyenye n'agenda nabo mbu bakozesezza amaanyi g'emunyenye kiri kyalengedde abasatu be bayuzizza abawala ababiri ab'Oluganda omu abadde yakatikkidwa fuuzi Julia be badduse n'Omulangira ebyo nabyo oli era ne beeyongerayo kikulu kimanye wanabayekera n'agamba wona gye baddukidde ekikulu kibaddewo kyakuleeka ni bayeekera Ntebe era badde baagala kuleeka ni bessa mu Bwakabaka babe nga yebafuga baba nadde bamaze n'okwambaza engule abo tujja banoonya ne bana baddukiddewa efirimu bagiyita abatabaazi olugero lwavuddewo Busuula na Fayiro era ne luwandiikibwa Nakazirothe ekyatandika butandise Nsamba Ramadhan yalonyeza ebifo songa Kimpaye Sharon Welfare ekyatandika butandise Waligo Fahad Makeup Artist Matovu Faizo Ntanda ye producer wa film songa Busulwa Rafaelo director of photography Mant Film Production be bataddemu sente songa Busulwa Rafaelo ye director film eno ne tujja tukitandika module eyo abantu ba emunyenye ziri zina gye zaatuukira bakozesa amaanyi g'emunyenye okudduka ono yali alima yawulira ekiwuubewuube kwe kujja agoberere kiki ekisse kwe kutambula ogenda okwetegereza akato mwana ono akola ki wano efirimu egenda maaso nekwata mwana nga yeeyongerayo kakuba nkambulire mu maaso kakati nga wayita emyaka egitali migere tuli ku kyalo ky'Emasuliita waliwo abali mu kutyaba enkwe bayomba naagaanio yadda kwata kajja kundaba mbw alina obukodyo bwe obw'ekibiriti mbw afazaali ajja bujjayo birambu ngenda kaleka kagende bugenzi nga kankonya waliwo akabamanyiira ku kyalo kuno akaana akawala ate nga nabo bennyini bamanyi balina engeri gye bayinza okakwasaganyamu kuba kannakate kanafu naye olugezigezi lwe kalina n'olukaali oyinza okakana kikasobola ekidomola naye kadde nja kukakulagirako baluganda babiri bankubulire ono ye Kimpaye Sharon original names nagaga mwagalebera ate kalwo kimanyi nti nze kantya sirika beba Oluganda ababiri kabadde kagudde mu luzzi gwe nga weetikkula ekidomola wabula kaswadde mu maaso ga Pawulo ne Kalema kaakati n'omwana gwe boogerako nakate byonna byonna ebimutawaanya kwe kuba nti ayagala olulenzi lwayagala ate bo balaba lulina kubeera luwaabwe kale n'omuwala oyo bw'anaaba teyegendereza tujja mukolako obulabe ono kyeyakola kwe kwetika enkuzi babe nga bava wano baddaka Kimpaye Sharon original names kanyiza konna kayita kanalulungi k'ekyalo oba gezanga luli luwala lwa mama Nantya
bava mu kibira we bayombayomba nagambye genda mu bantu videography Kasubi ng'oyambuka ku masiraawo munnaye nga beeyongerayo kati bavaayo kumbe waliwo awulira obubi nga bavaayo yali mukwano gwabwe tebamugambye nti bagenda kukyabangu ng'agamba nife watugulirako engeri gye tulina okukubira nga tugenda ozityaba banne nali manyi tuli ba mukwano genda naawe ozeetyabire ekibira kitiika mpisa mbi baneene mundeka nze bulijjo ngamba linda kale baana mmwe ng'okkirira mu kibira tugenda maaso kakano waliwo abavubuka ababiri baabona balina gye bava bagenda okuguka mudene ngali omukyala Sembiro oyo mukyala Sembiro yenna mwanje Sophie ageeka kakano bagamba kitaabo abatumye kumunoonyeza byennyanja manyi taata asumbuwa nnyo taata okutuma nga abatakusumbuye naye munange weegendereze nga munoonya ebyennyanja mwana ggwe Paul omanye ebyennyanja ebyo obugumba obutono butuga kati obugumba ate naba ndwana nabo lwaki ye faadi waliggo mukyalo ono alina nnyo ekisa eri mwana mulenzi ono era aba ayogera naye eddoboozi alikakanya kati nga mugabo laba paapa lino libadde lya bba wange Sembiro naye ndikuwadde kumbe ono alaba naye ng'oli bulungi nga muga naye Pawulo oli bulungi Paul ng'ondabikira ng'olina kyobula kukakasa oli bulungi yano Paul talaba ni waliwo ekizibu ekiriwo kyeva kamunywanyiwe Kalema beeyongereyo kumbe Kalema ali ku pembeni alengera omukyalo ono omukyala Sembuya engeri gye yeebuusa n'emyaka agisala ali wano aligitanga nnyana buli walaba ku Paul kumbe Kalema alengera ekibuusa ennyana kiva mu kibeere naye omukyalo ono kiki ekyeyagaza omwana w'abandi kale munnange kazi alina engeri gyakulamusizaamu ate nze n'atannamussa mukulu mugyebale mirimu gyo mugikwasaganya muli bakozi taata mwebale Kalema ate oyogera biki kali nga muganda naye kimanyi mukazi womba ndi olina omuvaako kwini yali mukozi eki kati nga mugamba Pawulo kimanyi wotave ku mukazi mufumbo ojja kufa deka naawe kwogera bya kisiri omukazi ampadde paapaali kitegeeza ki omukazi buli wakusanga n'agamba omukazi alina engeri gy'amegerera n'abanga malembo buli wakulaba lirimu ejjambiya munda bagenda kati nga mugaye paapaali yakwadde lyegendereze mulimu ejjambiya bajja kutta jjukira omukwano kuba kutona buli wolengera akabonero ak'okutona wakati w'abantu ababiri omanya waliwo ekiriwo omukyalo ono alina omuvubuka omuto gwe yeegomba Paul kati nga kkirira ye mukyala kyala Sembuya sanga ebiwala ebito bamubuuza bambi balina empisa bawala batteewo kati bw'abatunulira ate naawulira n'obuzibu biwala byawe byonna bitonze nkuze singa nange nsobola okudda mu myaka egyo naye mukomusajja ono alabika alina ekitali kituufu kati bw'atunulira abawala bali nga baggwerayo n'akyama mu kasiko nga teri amulaba akasiko ne kamumira wuno nno yatambula ddala ssebo mu kisiko wano ne yeetoolera ddala avudde ku bbala ayingidde ekisiko njagala olabe ekyatandika butandise ne mwana gwe naawe oŋŋamba nnyo nti ojja kumbe waliwo omulala ajja naye mbadde ne naawe okerebwa bayinza okutu naye eno kikanswera gy'ogamba eno teri ajja tulaba ogenda okwetegereza oyo si Teewo agenda twogera Teewo atulabye okakasa atulabye iye gwini kati engeri gy'omumanyi nti wa Lugambo genda omufate yogera naye obeeko ky'omugamba olabe oba atategedde oba ategedde kale ng'omuntu oyiyo olabe ng'omutakola Olugambo Teewo wuuyo kati oba Teewo avaawa Teewo nga tamuyita Teewo ng'ayimirira Teewo bw'ayimirira
Tewo kino kati kyolabye munange oli mukazi munange naawe era kisobola okubeerawo era n'otakyogera Tewo. Tewo. Kale olaba. Kati munange mbadde ne muwango ono era tulwadde tetulina kyamaanyi kiriwo Tewo ne nga dawo olabye munange Tewo. Tewo munange tugira n'ebufumbo nebu. Naye Tewo gwagamba nga tanyega Tewo. Tewo bambi tonkolako olugambo bambi Tewo. Tewo munange nkwegayiridde Tewo. Firimu tugenda maaso. Tugenda maaso ne firimu. Tandika butandisi. Ogenda okwetegereza Tewo. Amaaso gakanga tadoba. Kati muwango lwawulira emiranga gyono. Mukunne babadde mu kimwanyi. Muwanga ati kiki ne wankubadde. Mukazi tafiire eno. Muwanga nga jalabe. Jo. Ono yati owaye kiki. Mama! Mabega muwanga. Muwanga ne bamukwata mu nkizi. Nalambala. Tewo tayina kigambo kye yanyega okujjako ono kwe kufubutuka mu kimwanyi yagwa mu wakagaali kati gwe yagwamu abadde ki musiru atagala totunula gy'olaga basitadde tunula ntomera tontomera kati kitegeere yebyo tabimanyi nti emmundu ezizo wazizza ku ggombolola ate nga nange ennyinizo kati ne bwenzirayo okuzinona tebakyazimpa ate ekipale otaddemu kyaki maama empale yange ngenda nayo byatujjukana nabyo muno yamusomoozeza mirundi emeka nga bamusoomooza tatamire okozesa obwongo bwo kati ebyo ebisago byebaawo dambu bajjanjaba oyo omwana we mu biruti ye yantankuula era si gw'otankuula entalo Hello? Hejisi? Nino? Habateji? Nati omuzibu abantu bonna mu bakakati mu bategeeze nti nati kigenda nakyo alwana nakyo akola efujjo naye nosenga oyagala kubeera nga maama muleke yerage mukupe mujja wenduuniza nja kujja wenduuni njagala nduuni agenda paka luzira ku mazzi